Kansubire nti no mwasibye bulungi abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero embagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano amanya enzo omumbejja Aisha Nasolo butereevu mbantuuse okubeera nga ate nkutuusaako amawulire agagenze maaso n'okubeera nga ate gabeerawo mu ggwanga lyati Uganda agatrendinga all over social media ssaako ate n'amawulire okuva mu bankuba kyeyo kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribing ate kakakadde tojja kubeera nga ate munnange wejjusa yes naye nga amawulire gassanyu nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga tuyozaayoza bannaffe bano omuli Fibike omuli Nancha Jomi omuli Anteira ssaako ate ne Rape mukyala Bindeeba omu bw'ati abantu bano eno munnange basobodde okubeera nga ate bakyusa emirimu kyetumanyi kiri kimu ti omuntu yenna alina buli w'omulaba ng'akola ku mulimu guno ate n'omulengera ku mulala mpozi kale ng'afunyemu buzibu naye ebiseera ebisinga awo waba wasava okusinga ate munnange wakoze eki wabadde kati no munange wetwogerera Rape abadde akola ate wali ku Spark TV munange yavuddeyo era bw'atyo yazze kusanyuka TV kigambibwa mbu yafunyeeyo diiru ensava so ate ye Anteira abadde akola program akayisanyo ku Bukedde TV bw'atyo yazze ku NBS so nga ate ye Fibike Proud Kadama munange wetwogerera akola wali ate ku Urban TV mu program eyo Jomi Nancha gy'abadde akola so nga ate ye Jomi Nancha munange wetwogerera kati ate ye yazze mu kifo kya Anteira wali mu programu akayisanyo ku Bukedde TV kale bannange congratulations mwebale mikwano gyaffe kubeera nga ate mutuuka ku buwanguzi mwebale okubeera nga muli hard working kuba munnange omuntu yenna okubeera nga bakurecognizinga ne bakutuuza mu kifo obaolyawo ekisingako ku kyobadde kiva kubeera nga obadde olina ekyamaanyi kyokola so ne balaba amaanyi g'oteekamu ne babeera nga ate munnange bakulinyisa amadala congratulations bannaffe congratulations mikwano gyaffe so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali emaziga mereere ate ewa Speaker wa Uganda Anita Among munnange wetwogerera ngenda kuba nkulekerako akatambi maaso kaawo naye yavuddeyo mbu n'agamba nti munnange baagala kumutta si byangu era kineno kyataddewo question mark nene nnyo abantu ne batandika okwebuuza nti ekitegeeza ne Jacob Olanya teyeefiira okusinziira ku ebyo ate munnange Speaker Anita Among bye yagenze maaso n'okubeera nga ate ayogera ngenda kuba nkulekerako akatambi maaso kaawo ogende maaso n'okubeera nga ate obyekanya naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala so nga ate eyo tuvuddeyo ekinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo I think munaku nga 2 emabega Mathake munnange yavaayo bw'atyo n'atutegeeza nga we yafunye ate emmotoka empyatuka era bw'atyo n'agipositinga bannange ng'essanyu libula okumuta wabula ate olunaku lw'eggulo muntu omu n'avaayo ng'atema emiranga mizibu ddala era bw'atyo n'atutegeeza nga emmotoka ye we baagibbye so ate leero bubadde munnange kwegamba bubadde awo ndowooza nga mu ttuntu omukyalo ono n'avaayo ate n'atutegeeza nga emmotoka ye we yagirabye era mbu nga we yayambiddwako aba real time tracking Uganda kati nno munnange kino kireetedde blogger bangi nnyo okuvaayo ne bagamba nti ono Mathake comedian awedde emirimu era ne bagamba mbu yayagadde kubeera nga ate akubira kampani eno akalango mu ngeri ng'eyo so munnange ebyo byo sibimanyi era sibimanyiko mitwe n'amagulu oba ddala emmotoka ya Mathake babadde bagibbye oba nedda wabula nga munnange bye ate bigenda maaso eruyeyo wabula nga ye jjajja Ichuli abamu gwe bayita Isma Olexas avuddeyo n'amusabulira ddala bubi nnyo olwakino ekikolwa ate munange kyagenze maaso n'okubeera nga ate akola akatambi butereevu ogenda kuba okekkanya mukwano gwange maaso kaawo so nga ate ku ludda luli olulala olw'abankuba kyeyo waliwo Kadama avuddeyo ng'atema emiranga miyitirivu nnyo era bw'atyo ng'alangira maamawe ne baganda be olw'okutunda embizzi ye bwe bamugambye embizzi ye yalwadde bo ne bamugamba mbu yalwadde ne bakola ki ne bagitunda kati nno munange avuddeyo nga mukambwe nnyo okukira ennumba era naye butereevu ngenda kuba munnange mukulekerako awo so nga ate n'amawulire gengenda okubeera nga ate nsembyayo olunaku olwaleero Dr. Sefuko yalabika si wakutuviira ku mukazi wattu nakankaka Yvonne era munange yavuddeyo bw'atyo n'amukolera vidiyo endala ng'amuvuma ng'amulangira ng'amuwemula kwegamba gagambo gali aganene ddala
si byangu n'akamu n'akeddagala wabula byonna byonna gye binaggwera Katonda mukwano gwange yasinga okubeera ng'ate amanya ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini toseetuka kyenkusaba kiri kimu subscribe ng'ate kakakadde like nga video eno so okubeera ng'ate munange tomissinga out updates goodbye for now toseetuka. Ani ayagala okutta Speaker? Ekyo kibuuzo nno kikulu by the way. To assassinate me. Oh. Yes, it is not a hearsay. Kubanga kituleetera okulowooza ye yaliwoolanya yeefiira oba naye waliwo element ezaamutta because allegation eno Speaker gye yakoze nene nagamba there is an assassination plot olukwe lw'okunzita nga Speaker yayogera ku fulo ya parliament statement eyo negenda mu answered kitegeeza ebitabo ewaterekerwa nti n'abalijja banaakisomako nti Speaker w'eggwanga yagamba baagala kumutta. Who are these? Naye nga abanayuganda mbakakasa security yo Uganda eyina era anybody who wants to tamper with the security of this country as a technocrat, I can authoritatively tell you you will die. Omuntu yenna ayagala okuzanyira ku security y'eggwanga lino amazima ga Katonda nkulayirira ojja kufa. Kino nkyogeranga amanyi, nkyogeranga alabye, ate nkyogeranga ali munda. Gye bigambo bye nsobola okugamba. Wano mu Uganda ozanyira ku kirala kyonna. Ne bwokera n'ovuma President Museveni obudde ne buziba. Mu Uganda bane mundu, bane ssente. Bujjo tegeera nti waliwo gavumenti efuga wano. Pulondozi awakana mugenda obuuze Bobi Wine ajja kubuulira security ya Uganda kyetegeeza. Gwe genda obuuza Abasudaani naye wamma Uganda eyimiridde etya mu bya security. Abasudaani bajja kubuulira ka SFC yabakuba ne bajjako n'emmundu nga bagamba Salva Kiir talina kufuga baabivaako kati. Genda wane e Burundi nga bajjako Dereti Nkurunziza. I think allegedly Rwanda was part of the coup. Abakulembeze ba East Africa baba bali mu lukiiko bateesa kuneegwebu mwana Masaka simutegeera si ye yatweyambulira oyo omuwala ku miliyoni 2 akola radio presenter nojja ku radio mbuno simanya alina Range Rover. Where did you get the Range Rover you girl? Range Rover wajijewa mukujiyimirirako wayimirira ku number plate kati tukuyambe tutya motoka kijjoyogerako eyabiddwa wajijja wa Range Rover tulage ku logo book yayo newe wajigulira emmotoka gyoyogerako yabadde ku Kubana ekironge yagikuwa yagirimu bannange nno twajiddwa abantu abalimba bw'oba okyadde ne weegabangula ne bakuwa mu mmotoka ovuge mutolimba nsi nti bagibbiye eyagikuwadde ye yagizizaayo yategeera ekinakwanguya mu buliri newabwekubya ebifaananyi sinanyivugamu otuuke wali nadda ne yeegaala yabadde agenze kalediyo okusoma omufere n'agijja obadde tuli nayo tewali yabbe Range Rover. You are lying. You girls were very cheap. Buli muntu abamanyi oyo mwana si yeyambula n'atwegalira bwati ku internet. How do you talk? Sirika genda okole ku radio kinikalisa yakuyamba. Najja tuzungirako mind to Range Rover was stolen. Where did you buy the Range Rover? Where? Do you have money for Range Rover? Mutuyita basiru. Simanyi anti oyo ne yagula embuzi yagula TV embuzi ebbiri. Tulage wagula wa Range Rover nze nkuleetere empapula za drone. Tuleetere logo book. Tubuulire number plate y'emmotoka. Ekyokubiri tukubuuza omuntu owogulira Range Rover oba tusobola kusasula insurance. Do you report on Twitter? Okuze kutuukawo ogutwe gwonna tegukutegeeza nga they report on police. Where is the police reference? Ebiyaaye bino. Olopa ku Twitter ye police. Where is the police reference? Yuwalopyeko emmotoka. Tewali yakubye emmotoka. Tolina emmotoka Range Rover. Baakuwaamu omusajja nga lowooza ojja tobya ekiveera. N'agula ekiveera ekigazi wavaayo bukwakku.
wote watukunamira ne tulowooza oyina ekyoyinawo ng'olinga mwana muto. You woman, please. Wadde nga erigioni gy'ovaamu muyinayo essente ezitategerekeka toyogera ebyo bya kisiru. Wobanga bakuwa miliyoni 2 weegaale ku intaneti ani ayinza okukuwa Range Rover okwebakako? Stop. Where is the logo book? Logo book eriwo ey'emmotoka eyo. Okola mulimu ki olyoka ogula Range Rover? Okwogera ku leediyo awe eddakiika 4 ogulamu Range Rover. Mwagala tuyita basiru. Where is the number? Which number plate of the car you talking about? Mukwekuba ebifaananyi number plate wagiyimiridde. Kati ate omaze mbu simanyi Range Rover yange ennaku 2 bagibbira b'omudongo kyokka era nayo abantu bavireja. Gwe tokimanyi teyakulidde yagitutte. Tewabadde na supu. Musajja yagula ekiveera kyakulemye tobya. Kati anoonya n'akitobya. Genda oddayo mu paso dda ku booda. Tino simanyi banzibye Range Rover. Investigate and one. That car was at Cubana in the night. Very clear. Tino wajibbi. You are lying. Tolopanga ku Twitter. Twitter si police. Tulage police reference. Tubuulire number plate. Tubuulire car logo book. Tubuulire ddewe wajugula. Tukuyambe free. Nja kuwa free services. Netoleese logo book. Tolina police case. Ovaayo obuvyotimba emmotoka musimanyi emmotoka yagidde emmotoka ki? Gwe. You. Stop this act of this nonsense should stop. Temutwita abasiru. Okubanga mwafuna Twitter ne bakazi ne bamwe ababaddamu tewali yakubye Range Rover bakuyita nga balowooza onootobya ekiveera mulimbalimba musimanyi ewammwe mulina amazzi tewali mazzi gwatobya musajja nagwe. Bring back the Range Rover faster than expected. Ddayo ku booda zo next time manya we batobya ekiveera omuntu yenna gwe bawa Range Rover ku free ayina okutobya phrase. Sajja b'Afrika tubamanya alinga ayagala ogawoga musimanyi omukazi teyabadde n'amazzi omukazi teyabadde n'amazzi abagera abaagala abazungu ebyo tubimanyi naye abasajja b'Afrika simanyi teyabadde n'amazzi omuyita luzzi owaayo wali omwanjula eka watugabako tonoonya mazzi simanyi teyabadde n'amazzi simanyi omukazi taliimu mazzi omuyita luzzi. African men awo tuvuddewo Range Rover weeri yabadde ku Cubana eyagimuwa yeyagitutte. Take it from me. Yes. Video netuke ku mama wange banaye sagala kamanyiro mama wegasa ne baganda bange ne muli embezi yange ate mudano mukwira masimu muneyogerezaako mumpeza WhatsApp obugamba embezi yange yabadde muno ne mulyoka mugitunde endoze mwazitunze mwagitaddewa embezi eyo nagireka Uganda nze nga nina kyembala era bulina kumunkubira ifaane mu byesiri yamungambe embezi enyire tusana weti ngano neno nesunga ina meya contract yange embezi yange kwenatandikira ne mungama kya munne embezi yabadde ne mugitunda ne sebe mbaga mistake kwa account yange temwagala zingamba temwagala zimpa mu embezi yange mama mu embezi yange ze bane sagala nisumbu embezi yange njagala. Kuzoyinza okumpa gwe masiki ni gwe atunulanga olubuga olukadde kasiri wala oddanga muno njasamire namba yange gidiritingemu mu simu yo oddanga muno jja mu WhatsApp yange bwe lujja eno manyi no terukola bwe lujja ewange mbuba naye ttiimu entedde ku bunkenke nyamba osirike tobyogerako bwe nsirika omwana yamuvinga ono nyo kumbe nawe bulijjo kyayagala naawe okyagala. Respect the fact bwaba yamuvinga on tomuddamu mwogerako nange tonjogerako mubireke bibeerenga bwe biri naye nannyini nsonga asirise gyali ali mu mirembe gye ye ne bw'ayomba ayomba bibye kuba ensonga ezaaliwo zaalinze naye walendeko nga nkola vidiyo waneeno nenvaayo okuva luli neŋŋamba oba kino bakiryo bakirooza ndi musira okusirika lwaki ggwe kikuluma nnyo okusinga ne nannyini nsonga. Busefuko mmaze okulaba nakugambye okuba ebukuba ekifaananyi olabika ogenda yitawo singa oyitawo nyinnyo odiyo nzijjeyo kalinga omukalo mumanyi buno obunyama obwedda bwe bateeka nga bapreservinga ennyama ne bagiwanika ku kiyungu gye bayitanga omukalo ke kajja buhala
ne bw'okakamula bw'oti tekavaamu yadde ettondo ly'eminyira kati atavaamu gwe yadde n'eminyira yadde eddusu gwayagala okweddiza ssefuko gwa oyina ki owoomawa wonna embalakazo zikwatirikidde zatiseyatise